kwaniriza nange sense obalaba oli bulungi sina tabu ndi okay ndi fine gwe musajja mu Uganda alina information ya New York desitayira ali mu Uganda tali New York tali mu Uganda ali Canada Canada okay amaze na kumeka amaze kati tugenda mu kisinga 2 oba 3 ngali Canada kuzibu ki like kuba engeri music yakyuka ate music yajuddemu eddogo yagala n'agwa musajja we makindi okay n'amubaka omukisa gwe n'amusiranya bambi n'ageza kukwetambulirako mu basheke Tanzania ne bamuwonya batanavudde n'agenda okulaya ddala music ateekamu kingi naye ng'afunamu kitono so n'asaba agenda amenye pasiti ewalala whereby music ajja muddiira gye bujjako mu maaso ng'amaze okutereera engeri gyali taata ate emyaka gigenda abaana be bawala bakula so that is it naye ng'ali mu mbeera nnungi. Did you had a private conversation byaddala omusajja wali bamuluga n'agenda etize niyo ku kyali wange nnyonnyo nga okiwulira niyo ku muntu gwesoga nti waliwo ekizimba kyennina nemweyambulira niyo ku kyali wange nnyonnyo nga okiwulira just ng'omanyi mulimu ebintu ebimu abantu bataagala kwogerako nga batya ekinaddira nfa kufa abaamira ensanafu abagala kama mbaale mbawe bakijja kijje okitegeera so abadde ali mu strugglinga ne life abadde kuna akayibako badde okimanyi okalaba nga kagenda omanyi omuntu nga akuttemu ekintu kibanga ekigenda kibanga obanga bwe kimu ekitambula ogakola nga kiddirira kiba kiri awo oba wafuuka mpeki mu bulamu bw'oyo omuntu yakukwatamu abantu mubayimbi babakwatamu nola muntu abadde mu industry embeera mingi ali mu gurupu eno adda mu gurupu eno naye nga tava awaali owesalamu omusajja akugambye yamuluga yange wasalama ali awo wasalama ali awo Salama Road wasalama Salama Road awo niyo ko botubalira gibadde emyaka emeka ng'ali mu ndongo atuba niyo kabadde aweza ku 7 ku 8 wali ya 7 ku 8 ayiriba jukira waliwo myaka gyotamanyi kati gye myaka gyotamanyi ng'akyali ne bababije ng'aziizi akyabireyo mu babije ne baziize eyo egyo myaka giri awo ne ba lilipazo egyo myaka giri awo kati waliwo n'emyaka gye yagenderako mu kibiina kyono president wa Nigina n'avaayo n'akivaamu abadde awo wakyo myaka 8 giweza I think ng'avuga boda weyayo friends oba wamusanga mwesanga mu ndongo niyo okutwamu namusanga tanakuyimba ng'akyali muvuzi wa boda niyo kuna omuntu yamuinspiring okuyimba yali I think babije oyo n'aziizi bamuinspiring okuyimba because yalibeera nnyo mikondo gy'abo abantu babiri ne lilipazo munabe oyo nere batuka ekisa tebawukana nga omanyi endongo lilipazo yakuba mawogenda okugenda emmotoka n'agoba babije oyo yakubamu simanyi sombusa n'agoba kata kwegamba obulamu bwe bubadde ninga manya jakimakinga up kati basically agenze nonya sente akomewo mu ndongo agenze kuba kyeyo agenze kunya bulamu bulungi bunjagaza buli munauganda alina obunonya omanyi muliwobeera nga taata mubamu ebintu byotakyakukola taata taswala kunoonyeza kyakulya eri baana be ate taata nga tanakwerowoozaako asooka kulowoozaako baana nti abaana bange bakuze taata nga tanakukola ku kintu kyonna alina okulwananya abaana baleme mufaanana obulamu bwe kati niyooko taata yagenza kunoonyeza baana be kyakulya n'abaana be baleme kubeera mu bulamu nga bw'atambuliddemu obulamu bw'okumukozesa obulamu bw'okumuloga obulamu obwo obwa ghetto agenze banoonyeza abuveemu katonda amanya ajja bumugyamu n'abaana bajja kubeera bulungi. Jacob kino ekintu bakitwalanga nga propaganda endongo ebyaddala eddogo linene nandika wekinaba tekinakutuukako ojagenda propaganda bweba nalogayo omuntu gwomanyi eddogo linganga kufa omuntu atanalozanga kufa tasobola kutegeera buli wekiyitamu okujja ngaosoosya kifuna kati eddogo omuntu asobola okujja n'akuloga naye n'akulekamu kasala kkubo naye nga omukisa gugona yagubba abantu anaddamu mu ate basinga kubba mukisa omukisa gwe basinga okubba naddala mu bakazi n'oluusi n'abayimbi baba baka nnyo emikisa azuula atya nti bamuloga era ajja akunyumiza nti muganda wange kino nekino tekitambula bulungi niyo waliwo time yakola oluyimba ne King Saha ono gwe nina kati anjagala niyo katandise okuyitawo n'afuna oluyimba awo n'akwatamu nduga niyo kakati agenda naye niyo gwe yategera nti no bamukwatamu nze yamubuusa n'omubuuza mugamba muganda wange geno naze ebigere omuyinza okuba nga yakwatamu
tugenda okutuukayo omuyayi yamukwata mudda yamukwasiye kutakutema oyo kakutema abantu bangi tebanakwebuusa oyo omuyayi gogamba takutemu omu takutemu akutemu bangi okujja bwakusanga nga bakunaaza olweza bimuddira eyumbi atakadde omuddira naye wandibuusiza bannayuganda ne beewala omusajja oyo naye toyagala kumwogera. Bannayuganda tosobola babuusa temunnayuganda muganda amaaso g'omuganda gali mu ngalo kisooka mutuukako kati omunnayuganda kimala mutuuka onaga Jacob yali namulaba ku TV ng'akyogerako naye nga ababiwonya bali Tanzania kubanga n'oyo omukulu ali yagenda Tanzania ababiwonya bali Tanzania Harmonize gye bamuzaala mu Mwanza niyo bonga agende wa Harmonize eyo mu Mwanza no kimutaasaako Sheikh yamutaasaako yamulombera edduwa namwona akabaani namulagira okukola ebintu byakola bamuterera kwe kufuna oluyimba lwabadde okimanya awala mugambi nafunamu awo ayina oluyimba lwabaddeko awo obadde okimanyi kwesirebwa waliwo olulala lwaddeko awo then nafuna ne visa ebintu yali yabigobako dda nga tebikutuka nga bigaana yali yabigobako dda nga bigaana. Uganda ekyalina future y'endongo Jacob endongo bagitta from where to where muganda wange endongo where is the root cause ayina erinnya sawa zino yasigaza ke kasuwa ka industry kesigaza naye endongo kati kwetegeeza mu myaka ebiri egisemebwa tulina omuyimbi emu Alin Skin yalinga ng'avuganya ku bayimbi bali abakadde yalinga ng'ali mu okitegeera endongo kasita yayingira mu politics ate neyingiramu basale musale kati endongo yagera fuka kimu ku kintu ekitalina makulu bali mu gyonoona bali mu girwana ate kati jjukira bapolitician balwana kutta bayimbi n'abayimbi balwana kutta bapolitician kati kwegamba endongo egera kutuukawo nga tekyalimu value jjukira kati omuntu wa wansi atagana okujja okulaba ekivulu kiba kitegeeza omuyimbi ojja kusigaza mikolo mujja kuyimbira mikolo kyova abalemba bo besimbi abasala okukuba ebivulu nebakuyimba emikolo kati yanga talent ogigamba kikuba eteekamu kingi yanga talent njembaga kindi kyoga nti ne time eriba eriyo ejja kubeera yiyo tobamira abayimbi banene abayimbi abanene kibakumidde ebyo byonna gye bali byebintu byebakola mu nzikisa byotamanyi ojja genda obumira muyimbi omunene bikozi omulaba ku TV mbu yeeyogeza ng'alina ekisa simanyi ayamba kumba asaanyaawo obulamu ate obulamu kasita busaanaawo we buti famire ye ejja kubeera bulungi ajja gula amayumba ajja gula amamotoka gosigale ng'oli miserable life oganye kati nabeeranko negundi oyo egundi yali kyaliwa ng'osigaza bifaananyi naye nga mu natural life ekintu ekisasingidde okuba ekyobugagga ekyomukisa bakikutwalako dda standards of living omwana ono abadde atya niyoko balandlord badde bamusumbuwa badde bitya niyoko abadde akubakuba obuvulu emitwalo 5 7 naye nga omanyi nti emitwalo 7 ku niyoko ng'okwata video ya milioni 5 ng'okwata audio yakakadde mitwalo 7 mu mwezi ng'oyinza okufunamu ebivulu nga 2 oba 3 kiba ate oli serebu omuntu okukulaba okusasula olina okuba nga endabika yonjawufu kibi nnyo okuba nti oli muyimbi celebrity nga bakusasulidde okulaba faani nayambala ekintu kyekimu kyoyambala omuntu najja okulaba mu ndongo agakola nga tojoyambadde naye ajambala toddamu okuwa value okitegeera kati goli muyimbi teri kintu kisinga kubeera kibi muntu kabenze nze siri muyimbi but mu politics njagala nnyo okwawukanako nnyo ne bafaani bo okitegeera nja kukeera makya nyambala omuntu agamba nti Jacob okitegeera oyambalako ekintu ekiri so nyo okutabadde abadde medium sina medium abadde awo ali awo akolayo nezimana zimuyita mu ngalo akolayo nasasula leeta akolayo n'ateeka amafuta mu motoka akolayo n'akushutinga ka video kamu omwaka bwatyo. So you are happy for him decision gye yakoze? I'm totally happy because nagambye tata taswala, tata tafa kubitiibwa, tata kyafaako kuteeka zero ku account, tata kyafaako nti nalekedde abaana be ebintu eby'obugagga, tata kyafaako creating a future y'omwana we, tata kyafaako okumaking sure nti omukazi gwe yazalamu abaana ali good. Bubaka kibuwa New York ayinza obeera e Canada munnaye nafuna ekinyegenyege ky'okkola endongo ng'asinziira eri New York. Bubaka wanjagala omuwa endongo enyuma nnyo oli ku ground
bwe tuli ku ground eno omuntu kiswe ndo jagiyiteka mu sente niyo kukola emyaka gye 5 7 10 20 okite kite eyo si wammwe wagenze kunogayo sente okomewo tabeera mu kkomera e Canada nti e Canada kkomera esokerako ddala okuba erya tabbu kubeera mu busibe butya njagala nti oyagala kufuna butuuze bwe Canada okufuna obutuuze bwe Canada ojja kuba otandise okuyingira mu system ye Canada oyingira mu system ye Canada osobola ogenda n'ofuna emmotoka ey'obwereere n'okuwa ennyumba yabwereere notakozesasula ku musaala gwo so okubeera mu busibe ate ne kuba na Uganda basanze Canada bonna abaava mu entertainment eno abali Canada abeesonyiwe kubanga omuntu gwadduse bona bali muki abaava mu entertainment eno Uganda zimamba n'amawulire zimamba bloga abeesonyiwe abali Canada kubanga aba bennyini mikwano gy'oyo atadde amutekumya mu Uganda abadde yamusiranga kati abeesonyiire ddala akole bibye akole mumuzimba akole bikiramu ekyokuba tebigattako ekintu ekyenjawulo eri famire ye as a friend omusajja yagenze kukola mulimu ki as a friend tannaba kufuna mulimu batagenda gufuna soon or later agenda gufuna as long as akola kiki essente tezirinaako mulimu kigwokola the value of money estandinga kyekimu either osima toyi nga kuwadde omutwalo edduuka teriga nti owa toyi limusaliddeko value y'essente eri ekyo mugala ngekola don't give a damn about people